Pakasa ekutuusibwako Directorate of Industrial Training DIT yaweebwa olukusa olw'okuteekawo omutendera ku masomo 8 aga pre-vocational DIT promoting prebo skills. Kaweefube gwe tuliko wakunoonya abongedde omutindo mu byakola gye tugwiridde ku The Culinary School Uganda abatendeka abaana ebyokufumba okuli okukola keeki ez'enjawulo, okukola emigaati, ekimera ekiteereddwamu omukyuzi n'okubudaabuda bakasitoma olwo bayitibwa bacheefu abajjuvu nga baweereddwa ne Saatifikeeti ya Directorate of Industrial Training DIT oluvannyuma lw'okugezesebwa olw'omuntu abiri ng'ayongeddwako omutindo okugenda n'okusasulirwa buli muntu kuba ffenna teeka tulina okulya. Tugenda kulaba omuntu bw'afuuka cheefu omutendeke amanyiddwa nga Chef Kusasa Ronald ne Ssemujju Dennis oluusi ayitibwa Chef Deno bwe bagenda okutusiigira ekifaananyi eky'omufumbi omujjuvu n'enfumbi ey'omutindo bwefaanana. Baali bagamba abashefu bafeeriya baki so nagamba let me just go and try. Antu wange yangamba genda ogezeeko olabe bashefu engeri gye kitambulamu. Ne ngamba kanzije nali simanyi na ntindo eno nejja nga bandirectinga nengwana ku Culinary School Uganda. Honestly, when I took a Culinary School Uganda, the first semester, like nagina picking ampula. Ningendo tuka mu semester yokubiri waliwo hotel yampita like okubanga ankola atenga bwensasula ngate bwensoma. Imagine nali nsoma atenga bwenkoleka wongezi. So nenkyagalya ddala nengera okwagala okufumba n'okubekinga. Right now embeera nnungi nnyo kubanga like sicha dependinga ku muntu mala ina yanekozesa ate like kangamenti nebeezaawo buli kimu kyetusako nganze like nsobola ogula kino kyenjagala nsobola ebintu byange nembuteeka mu dduuka lyange nagulawo shop eno nga bwogirabye buli kimu nakigula ku sente zange. Ekisooka right now ngeje namala okusoma ne bantikira ndi private chef ompite wo nongamba chef njagala kulya ku mmere nnungi nfumbirako nenkufumbira oyina abaana bo yagala basomesa nzijera still nemba somesa gwe kenyine bali mukyala yagala kusomeseza wakati oyina budde bugenda oba obeera so busy ningo oyina obudde butini mwobo nyine obudde obutini mutufikisingira ninja nenkusomesa. Saatifikeeti ya DIT enyambye nnyo kubanga bwogenda okufumba sindi buli muntu ayinza okugamba negwe kituufu oli chef omakujjayo mpapula zonti ndi chef ndi qualified bandikira I'm a qualified chef. Nakakiriza n'abamu bagamba omuyinza okubanga mayigira buyigizi eyo ne mujja ate mugire bugizi kama wange ndi qualified nenjaga empapula. So DIT ekoza mulimu gw'amaanyi kubanga obanga nga tofunye DIT gukimizo obanga like atafumba oyinza kubanga skills ozina ne bagamba ati mpa empapula nga tobiina mu kufumba. Ate majali nga tulabye omwana oyo Denisi ekisooka ddala mpisa oba toyina mpisa okufumba oba tojja kukusobola kozi n'emmere n'emigaati ne keeki zetufumba ffe nga bacheefu tugamba oyina kuwa emmere ekitiibwa oba towadde emmere ekitiibwa n'emmere tejja kuwoomera abo bogifumbidde. Ekyokubiri kyensobola bagamba oyina kuba n'obwagazi okwagala omuzungu kyayita passion. Oyina kwagala kyoyagala okukola naddala nnyo okufumba kozi okufumba si kantu katono nnyo tojja kufumba butungulu n'ennyaanya bikomaawo. Okufumba kintu kiwanvu kinene nnyo. Tufumbira abantu b'enjawulo, tufumbira aba ministers, ba president, abava ebweru, so mawanga mangi. So okufumba oyina kuba oyina obwagazi oba toyina obwagazi okufumba kuba kukuleme tojja kukusobola. So bw'oba ofumba oyina kumanya obuyonjo butandikira wakugga omuntu endabikayo. So kyolaba ne bacheefu twambala zino uniform enjeru obutakweka obukyafu. So tuba bayonjo kuva ku tubagamba enjala uniform okunaaba abavubuka abala tebaagala kunaaba. So oba tonaaba n'emmere gy'ofumba esika obuwoowo obwo obubi. So okufumba oyina kuba omuyonjo nnyo ddala. Yena ekisembayo tulina ekintu ky'obudde okukuuma obudde. Bw'oba ofumba tofumba lunaku lulamba kuva ku makya saa 12 paka akawungeezi 12. Okufumba oyina kuba oyina
kubanga respecting obudde omuzungu kyayita time management. Tufumbira bbanga. Omanyi okufumba. Ekyokufumba kimala dakiika 2 leka zibeere 2. Ddala tubadde mu kasirikiro ka kuyiga akulaba muweeyo obugambo obumusimula. Nze nali manyi kuno okufumba kubi paka bwe najja nindabanga which means bali bogerako bubi ate kati nfunamu sente nenjja okusinga omuntu atudde mu office zafuna. Yes, kati omuvubuka oba omwala ina aliye naina omwana mugamba genda ko kikyolya kyoyagala omutima gwo kyekusazeewo kyoyagala trying out at the end of the day ojja kufuna ekisingira ddala. Oyo mwana omulenzi Dennis DIT muyambye nnyo kozi njukira Dennis okujja wano kisooka ali muvubuka atayagala kusoma ebintu by'okufumba. Naye omukujja wano ne tumunyonyola omugaso ebiri omugaso gw'okufumba n'ategeera kyagenda okukola. Kati Dennis chef w'amaanyi nnyo alina branded kati eyita ne chef deno. Yakola wano emyaka 2 n'akola ebibuuzo bya DIT n'ayita bulungi. Nino bwe yamaliriza okusoma ye n'asalawo okutandika business eyiye. Ebigambo bino tebiddibwamu. Omutindo gutandika na kusalawo okwo n'obumalirivu okuguggusa nga bwe kibadde ku muvubuka Ssemujju Dennis kati ayitibwa Chief Deno eyatendekebwa the Culinary School Uganda oluvannyuma n'akakasibwa Directorate of Industrial Training era kati Chief omujjuvu. Ebintu abantu abatwetoolodde bye batera okunyooma naye nga ffe tubyagala bye bitufuula abantu ab'enjawulo. Omuvubuka tumulabye ebyokufumba yali abyagala naye nga abantu bamugamba omusajja ofumba otya. Kitegeeza ki? Ti mu buli mbeera gy'olimu oba ng'olina ekintu ky'oyagala ng'owulira okyagala obwagazi buyambako nnyo okutambuza bizinensi yo kuba oba okyagala kijja kupushinga okukikola mu ngeri ey'enjawulo okunoonyereza ate ofuuke muwanguzi ng'emboozi gye tulabye. Tugenda kutandika ne mwami Mathias Mulumba omuvubuka omulabye personal chef yagulawo n'edduuka erirye mu kintu abantu kye baali banyooma. Tulaba abavubuka ab'enjawulo abali mu mbeera ng'eyiye. Enteekateeka eno eya lower secondary egenda kuyamba etya okuggyawo eyo mindset oba eyo endowooza abantu gy'abadde balina nti emirimu egimu gy'abasajja egimu gy'abakazi egimu gy'abamufunampola mu bavubuka. Tweyanziza omuvubuka ono atukoze bulungi nti bwe twali tuteekateeka kalikulamu eno empya eyatandika mu 2020 buli mutwe oguli mu ssomo erimu guvaamu emirimu olw'okubanga tusaba abasomesa abaana beezuule kiki kye basobola okukola. Abaana balina bingi bye basobola okukola kati gwe bw'omulungamya obulungi omwana ajja kuwezuula ekitone kye kyalina kiveeyo nga gw'okiwadde omukisa okweyoleka. Okulungamya obulungi twogera ku ki kuba bye bintu abamu ku basomesa bye balina okumanya. Okumulungamya obulungi kwe kumubuulira nti mu masomo gano ge tusoma nga kati mu ssomo erimu erya food and nutrition abaana basoma ku kufumba emmere ey'abantu abatono abalwadde emikolo bakisomako. Kati omusomesa okumulungamya obulungi yandibadde amugamba nti tukuyigiriza okufumba keeki naye omulimu gw'osobola okukola gwe tukolera keeki ku mikolo gyaffe egya birthday kubanga kiganjizza ennaku zino nnyo, okutukolera keeki ku wedding, okutukolera keeki ku mukolo nga tugulawo ekizimbe. Tekikoma wano mu kibiina omwana akirabe nti keeki eri gye twalya luli nga bankolera birthday party bagiyiga buyizi mu ssomero eva mu topic eno about bakery. Singa kibeera ku kulunda nkoko kankitwale bwe ntyo nti enkoko eno gye tulya omuntu asobola okufunamu omulimu n'aba mulunzi wa nkoko nga n'ebbaluwa eya agifunye. Okwo kwe kumulungamya obulungi. Oba kukola mmere ya bisolo nti bali bannaffe abamu abakola emmere wano kumpi ne senti bali ku ddembe
bangi babadde batukolera emmere y'enkoko nti omuntu asobola okubeera omukugu mu kukola emmere y'enkoko yokka. Bannaffe wano ku muliraane Kenya batandise n'okulima omuddo ente gwe zirya. Omuntu asobola okubeera mukugu mu ekyo kyokka ne tumuwa ebbaluwa. Era mwami bya Katonda tugenda kumusaba kubanga twagala bali bajje balimire waffe nga tetuli bakugu mukyo, tetulina na bbaluwa. Twagala tumusabe akikole. Bwe kiba nti osomesezza omwana tutambula tutya ku luguudo, ekyo kiri mu Lungereza. Omwana asobola okufuuka tour guide nti yakulemberamu abalambuzi baffe, mwami bya Katonda n'amuwa ebbaluwa. Oba kusiiga bizimbe. Gano ge gamu ku masomo ge twateese mu nteekateeka ya gavumenti eno gye twatandika mu 2022. Tulina amasomo 8 ge tusoose okutandikirako ge njagala okumenya bampa omukisa ogwo nti tulina ebyobulimi. Mulimu emirimu mingi abaana gye basobola okukola we bagenda okuva mu siniya bwe bati nga mwami bya Katonda yabawadde ebbaluwa ebakkiriza okugenda okukola emirimu bakulaakulanye eggwanga. Agriculture tulina art and design, ne tubeera n'ebya computer ICT, ne tubeera n'ebya performing arts ebya katemba n'okuzannya emizannyo n'okuyimba n'okuzina nga mukyala Nandujja y'omu ku bannaffe gwe twamaze dda okuwa ebbaluwa mu byakuzina. Tulina ebyokufumba emmere, tulina ebyemizannyo gino gye mumanyi ennyo okubaka, okukuba akapiira, okukola rugby. Bonna abo tujja kubawa ebbaluwa nti bakugu mu ekyo nga tubagezesezza mwami bya Katonda ne ttiimu ye nga ebagezesezza ebawadde ebbaluwa nti oyo mu kukuba akapiira ali wa kitalo nnyo nga tumuggusa mu katale k'emirimu. Era amasomo gaffe gano gonna agasomebwa kati okuva mu 2022 mu siniya. Kati tulina aba siniya 1 abayingidde omwaka guno n'aba siniya 2. Abo bonna abasomesa tubasaba buli lwakwata omutwe gwonna omwana amubuulireko n'emirimu kye givaamu n'emirimu dyayiti gyeteeseteese okugezesa okulaba oba bakugu abasaana okugenda mu katale k'emirimu. Tweyanze nnyo mwami Mathias Mulumba. Omukulu mwami Patrick Byakatonda, twogera ku bavubuka abato, twogera ku musingi ogw'eggwanga oba ebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga nga tuyita mu misomo egya lower secondary. Kigenda kutegeeza ki mu bukugu, mu byenfuna awamu ne mu nkola ey'emirimu enteekateeka eno ng'eteekeddwako essira? Ssebo Omumbejja tweyanziza n'abatulaba tweyongera okubeeyanza. Enteekateeka eno nga omuvubuka ono bwe tumulabye ebintu yali tabyagala naye n'abiyingiramu n'abikugukamu kati yasinga n'okubyagala essaawa zino. Naye ekyenjawulo n'afunamu ne Saatifikeeti emulaga buli gy'agenda alina kyakola ki kyalaga. Kati Saatifikeeti ya DIT eri ISO certified eringa NITA eya Kenya. Kati abali mu matendeke mu industry mukitegeera. Kati omwana Saatifikeeti eyo gy'ofunye kati DIT nga mwami Mulumba bw'agambye ye kubuuza okoze foods and nutrition ki ky'oyagala okuba. Tinjagala kufuuka kuuku. DIT ye kufuula ki? Kuuku oba chef. Oba chef. Kwegamba ye kufuula baker, bakinga. Kwegamba DIT ye ebbaluwa gyekola ki? Gy'olina okulagayo gy'ogenda yonna. Naye si ekyo kyokka, ebbaluwa eyo ekuyamba okufuna emirimu mu formal system. Kubanga abamu babadde abali eyo mu masomero bafumba biki, kaakati ogenda mu Education Service Commission bakubuuza senior 4 certificate nga togirina. Naye bw'obeera n'eri ya DIT ya senior 3 yenkanankana n'eyaki n'eya senior 4 Uganda Certificate of Education. Kaakati ekigendererwa abaana abamala P7 mu P7 batuula emitwalo 7. We batuukira mu senior 4 batuula emitwalo 3. Kataana gaba galazeewa, gaba gayingidde agamu mu world of what? Of work.
kati aana gano singa tugempawalinga gajja kwegamba ne tugawa obukugu DIT nago negagezesa aana ago bwe gafuna emirimu kyekiyamba ku nnyingiza y'eggwanga ne bagenda ebweru babeera n'ebbaluwa zaabwe kwegamba ng'omusaala gwe yandifunye ebweru gweyongerako ne bakola remittance kye bagamba remittance ne zeeyongera kwegamba ly'eggwanga okukulaakulana. Okay, tweyanze nnyo Mwami Patrick Byakatonda. Mwami Mathias Mulumba nga tuwumbawumba, twagala otunnyonnyoleko naddala eri bano abavubuka abatalina busobozi kweyongerayo mu nsoma eya UNEB. Lower secondary eno eneeba ku bbeeyi eya wansi oba omuntu yayinza okujja n'asoma n'asalawo nti ngenda kusoma lower secondary yokka sigenda kukola UNEB. Eyo provision gyeri? Okay, kasita oyingira mu senior oba weeguliddewo oluggi olufuna ebbaluwa ekuyamba okukola omulimu mu nsi ku katale k'emirimu. Kubanga buli mutwe tugiyita topic erimu omulimu oguvaamu oba egivaamu. Kati wonna wonna woofulumira gwe weteeketeeke DIT ejja kubanga ekugezesa erabe biki ky'osobola okukolera ensi. Bw'oba osobola okukikola akatale kajja kukusasula. Akatale bwe kakusasula ogula ebintu oba weetaaga naawe okuyambibwa abalala, gavumenti nejjako omusolo. Ne tweyongera okukuŋŋaanya okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Okay, nga tukomekereza tuyinza kuva ku program Pakasa nga tetwokedde ku maanyi ga kwongera mutindo kuba ye mantra oba gwe mubala gwa program yaffe nga tuteekateeka enkola eno eya lower secondary okuba nga twongera abavubuka obukugu nga bakyali bato ddala. Gw'osuubira biki ebirala bye basobola okwongerako okweyongera omutindo nga bamaze okufuna obukugu buno? Mwami Mathias Mulumba. Kye basobola okweyongerako kiri nti bagendera ddala ebintu ebikolebwa. Oba essomero liteekawo ekibanja oba space nti bwe tuba nga twagala omwana akuguke mu kulunda ebyennyanja, essomero lisobola okukolagana n'omuntu alina ebidiba byennyanja ne liba nga lisomesa abaana nga bayita mu bintu ebibeerawo buli lunaku ng'olunda ebyennyanja. Bw'obanga oyagadde nti omwana ono njagala abeere mukugu mu kukola entebe, tulina okukolagana n'abakola entebe ezitundibwa mu katale mu Uganda. Kati ogwo gwe mutindo buli ssomero gwe lina okuteeka omwana waffe nga limuteekateeka okusobola okugezesebwa aba DIT. Okay, tweyanze nnyo ssebo. Mwami Patrick Byakatonda nga tukomekereza program Pakasa, bannannyini masomero ki kye baba basuubira mu nteekateeka eya lower secondary? Tweyanziza bannannyini masomero mulina okusuubira ekyenjawulo. Guno kwegamba kye tugambye value addition, okwongera ku mutindo. Kati omwana gw'ogenda okutendeka ayinza okuba nga mu bintu ebimu yakusinga. Era tulabye ekyenjawulo. Ne bannannyini masomero nammwe muyinza n'okutuula n'abaana. Kubanga kino bwe bugagga obw'ensikerano kye tulina okusuubira. Kati bannannyini masomero bonna mujje mufune senta. Kasita abaana batuuka mu siniya ey'okusatu nga batuula neki ne DIT. Balina enteekateeka zonna ze balina okukola ku luuyi olw'abasomesa. Kati oluuyi olw'abasomesa ekisooka abasomesa obutabo bwaffe bwe tukozesa buli ku mutimbagano kubanga tukozesa tekinologi. Naye tuyina na buno bwe tugenda okugaba nabwo buwedde. Ministry twebaza mukadde waffe Janet Kataha Museveni bwatuuse. Kakati bugenda kugabibwa mu masomero. Obwo nabwo bukozesebwe. Kati then abasomesa tujja kugenda tubatendeka mpola mpola. Naye kwegamba ekyenjawulo nga bwe nakugambye ensoma ekyuse. Si ensoma bo gye basuubira. Okay, kitegeeza enteekateeka okuteeka mu nkola ensoma eno egenda kuva ku sayidi ya mwana. Yakeera ku makya n'agamba nze njagala kino ne bakimutendekamu.
Tweyanza nnyo abakugu betubadde nabo ku program Pakasa. Amakulu mu program y'ekyo ky'olunaku olwaleero y'ensonga ey'okubanga tutunuulira buli muntu yenna ku buli mutendera. Oba oli muntu mukulu oba oli mwana muto. Pakasa y'ekyo ky'olunaku olwaleero ebadde egenda nnyo ku bazadde, abaana ne bannannyini masomero nga tutunuulira enteekateeka ya gavumenti ey'okubatendeka nga bakyali bato oba nga bakyali mu lower secondary. Tukugamba nti oba olina obukugu oba olina ekintu ky'osobola okukola n'otasiiba njala oba otunga oba okola ki, kitegeeza ki nti abazadde enteekateeka eno tugiwagire. Ate abaana nabo tetubamalaamu ssuubi wabanga alina ekintu kyonna eky'obukugu ky'ayagala okukola naye nga gw'okiraba ky'abantu ba wansi. Tubawe essuubi, tubawe amaanyi, tusobole okukyusa eggwanga Uganda. Nkwebaza okulaba program Pakasa nga tutambudde n'omubala ogwa yongera omutindo ku bintu eby'enjawulo by'okola. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba. Pakasa ekutuusibwako Directorate of Industrial Training DIT yaweebwa olukusa olw'okuteekawo omutendera ku masomo 8 aga pre-vocational. DIT, promoting pre-vocational skills.